Uganda, my mama land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekigisa Pearl of Africa. Ali ku SB4 MEDIA nga tukyali Kasese tukwaniriza ate mu kitundu kyaffe kino nagaye nti nno ebiseera ebimu twetaaga ne tuvako ko e Kampala ne tujja ne tulambulako ko ku bitundu nga bino gwali Masaka tujja ali Embalala tujja naye nga nokuba leero tuli Kasese wano we tuli ku mugga gwe bayita Mubuku tusanzewo mukulu ono ye nga wangalira eno mukulu gyebaleko zebaleseo natuna wali mu kamera ono bayitawo batya bayitawo Mubuku gwe mugga bakye ekitundu kyekitundu ate gwe mugga gwe bakuyitani amanya bampita Arone omanya Oluganda ndumanyi ate olulimi lweno lukonjo luki lukonjo ya omanya Lukonjo soko babuuzeko mu Lukonjo mwesibere ba okay guno mga gwa amazzi go gavaawa amazzi gave mu lusozi Mount Rwenzori Mountain mu Rwenzori ne galagawa kagenda getira gagenda so sija kulima simanyi gwe gagenda kwanga nze manyi gagenda bugenzi simanyi gwe gakoma bagamba n'enyanja enyanja boliwe enyanja gaita mu bwezi simanyi gwe gasukuma wacho stove simanyi gwe gakoma tulenga amayinja mangi go gavaawa kana amayinja gaveyo mu lusozi biche musingo koera wano nadala ku gundi guno ku mwagga guno gwa Mubuku kunaba ba ukoza gena n'amazi tugakozesa tujya tusenya amazi olino lusi tugera tuganywisa balire ndemereyo wanse ne banywisa zire just wet tulengera ente muri balunzi zijja zinywako temuli byennyanja kuno kuvuba ku byennyanja mwebere wale abavubi bajja ne bavuba kuno mazeko banga myaka 8 diwo ojjukirako omugga guno gwatabukako gwali kutabuseeko ko gwali kutabuseeko kubera gutya gwalino n'ebintu bingi nyonyo nyamiti ya nte ngitwala abantu gwata abantu bintu bingi gwalino n'ebintu bingi babasanga abantu mu lusozi manye kati bali abangi bazimba kumpi n'omugga eyo waguleyo kati bwe gwajula ngubatwala ne bafa balala bafa nteza ngolaba ngente zingereza mu kunywa ziraba mu entezo kati zijja gwajule ngusanga ente nga zikola ziri mu kunywa niguzitwala abantu batera okujja ne balambulako ku mugga guno bajja ne balambula bazungu batyebu kati bajja ne balambula okay tweyanziza nnyo luli lusozi ki ate olwo lusozi baluyita Kabukero okay gwe wena ali ku SB4 MEDIA nagaye nti nno tuli Kasese tuli kulambula Kasese era nga no tubadde gwe mugga gwe bayita Mubuku omugga guno amazzi gaagwo gavira ddala eri ku Mountain Rwenzori naye nga gadduka speed abantu bajja ne banaabirako ne boolezaako ente ne zinywako amazzi kosaane activities endala tugenda kuba nga tweyongerayo ng'ate tulambula Kasese tulindire mu kitundu kyaffe ate ekiddako nga tuli Kasese SB4 MEDIA tugusa ensonga across the Sahara, down the Lipopolis, when Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Welcome to welcome to Uganda. Okay, ali ku SB4 MEDIA nga tukyakulambuza Kirembe mine nga tukyalina omukulu Manisul wano batutuusa wa wano bayitawo Kirembe mine Nyamuhuga ndoza Nyamuhuga primary school ogiraba amazzi gagitwala naye Nyamuhuga Kirembe main day and boarding school ndoza n'akapo kalabaawo eno Kirembe yabyafaayo kati wano ekubo lyafa
ekubo lyagwawo toliraba amazzi gajja ne gali kuba gasooka likuba wali waggulu ne gana ne gali kuba wano kati lyonna lyayiikayika ndoozi oliraba lyonna ligenda liyiika. Waŋŋamba nti wano amazzi we gakubira wano waliwo ku siini n'okubeera ngamba SB4 wano naliwo maani kyali kitya wano amazzi gajjira wano gasooka kujja ku makyawo nga bw'ogalaba nga gano amatonotono bwe gatuuka ne ganga geeyongera katwali tulaba enduulu nga bakwawalala ne tugamba waliwo obuzibu kitugaleka tuyimirireko wano twagenda okukola amazzi nga gafubutuka mu dakiika almost like 5 minutes gaali gajjudde dda wano nga gasaze misana tuku motoka ne bazipaakinga eyo nga tewali kusala amagye ne gasalawaawo motoka zonna ne ziyimiriraawo nga tewali kusala in like 1 hour's time abanene ne bajja RDC najja meya najja aba MP ne bajja ne batandika okulongoosaawo amazzi ne bagachanolinga ne gachanolinga motoka ne zitandika okwegula ompola ndowooza n'amazzi ogalaba gakirirakirirawo. kati nekubo lyo ligenda wa eryawo bomoka lino ekkubo lye ligenda mpaka Kilembe Hospital gye baasengula mpaka waggulu Kilembe Hospital Bulembya eyo lino actually nekubo likwata mpaka ne Kongo likwata mpaka Bundu Bujo nakati abantu tebakyagendayo ate tukyagenda ekkubo lyo lyayabika kati omuntu ng'ayagala okwambukayo eyo ayitawa okosa bigere katwafunyewo kacano wana akatondozo okalaba ketugenda okuyitamu tugende mpaka eyo waggulu tugenda kweyongerayo. Okay, ndowooza embeera okiraba tukyali Kasese tulambula Kasese naye nga muganda wafono yatulambuza wano tuyimiriddewo kubanga ekkubo we lyabomokera ne libeera nga baalisalako which means eri omuntu atakyasobola kugendayo ekkubo liri kati. Waliwo SB4 MEDIA oyinza ga bigambo yange abantu n'abatuuze oyinza okutunzayo kamera ne bakakasa liryo lyamenyeka ab'ebigere naye emotoka kati muzitula ku mutwe. Okay, tukyayongera mu maaso tukyakulambuza Kasese. Okay, nga tukyagenda mu maaso naffe katumire omwoyo ng'enkoko emira ensanafu tubuuke wano tugende eno amazzi gye gabomola naye mutusabire walaba nga tetukomyewo ng'omanya nti kigaanyi naye nga noni tulina okuyita wali tusale wali ejjinja lyolaba tulinye kulira ejjinja tusale ate nze gweoyiteyo nze mbuuke wano ali eyo nsabira ngenda kubuuka wano naye woonaba ntiddewo naye njagenda nze okwemererwa nnyonoona nasomose dda wano woolaba bino ebyeru mayinja bino ebyeru mayinja amanene amatono naye muganda wange mpwiranga ndoza SB4 kiraba mubeereyo Kampala nga fe amayinja gatutwala ndoza amayinja ogalaba wano nga we tuli saawa zino ne gamala gajja batwala firimu zokka okwandooza ogalaba gasobola okujja omulundi gumu gayinza okujja no tora wano wegali ne wano wegali gayinza n'otusalira no in the middle wano ne gabeerawo naawe nga fe tetuvaawo wano gakikolako juzi tulengera eri olusozi lwebomola olusozi eyo minerals waliwo copper ne cobalt gyotera okulira cobalt gye bajjamu ebintu steel eyiyawo lozo ogiraba awo ya yellow naye olugudi which means tebamusimayo byagwa bugwi anti kati tebamusimayo baali bamusimayo naye kati gana amazzi we gaba getabu tebakyagenda ekola ki kujjayo minerals ne cobalt yayimiriramu katonotono tebakyatwalayo material ne material wuuyawo nga bwomulaba oyo material. Embeera bweto weeri ali ku SB4 MEDIA naye ffe twasalawo okubaweereza twasalawo tujja kutalaaga aba tunaalagawa oba tulagawa naye nga ekiri eno Kasese waliwo emboozi gye bakunyumiriza n'owakanamu naye weetuukirayo mukono yakubira dda akasimu nga jangu olaba ekiri eno naye weetuukirayo
bingi byolaba bingi byokavalinga gwe ali ku ekyobulambuzi osobola okujja n'olambulako eno kubanga ate embeera y'eno empewo y'eno buli kimu kikyukira ddala n'ekyekampala naye gwe nga olina omutima omutono oba gwe omutiitiizi sikuwagira kujja eno gyendi kubanga eno gyendi wasaana nze ne mwami Marisulu ffeffe katusobola okujjayo muganda wange gwe ali eyo nogaa nti nange njagendako ntambule mu mayinja nga SB4 gye yagenda n'atambulamu totawaana kubanga tuyinza okukuzzaayo nga tugenda kukuziika buzisi oba oli awo n'obutakuziika n'osiraanira eno naye nga tukyalamu ndowooza ola ku lw'amazzi n'emiti gyakala abantu ne bafunamu enku ndowooza oziraba endala amazzi gaago gazitwala gajjayo n'omuti wansi mu ttaka ogulaba guheve dute guba wansi katolooza gw'omuntu ayagala okujja eno kulambula olina okwetuukira naye through SB4 oyinza okukwatagana SB4 nojja netukulambuza mpaka Kilembe nekulaga ndowooza ba followers ba SB4 muyinza okugenda ku SB4 ne mulaba how Kilembe is big oba tosobodde kujja genda ku mukutu genda ku Facebook tekamu SB4 media olabe weerabire wano ndowooza kana amayinja gavaawa kana amayinja gava mu nsozi eyo mu Lwenzoli waggulu tukyagenda tweyongere mpaka waggulu tulayo gye gava ejjinja limu olalaga kwenkana na Morocco ali ku SB4 media tukyalambula tukyali mu Kilembe tukyalambulira ddala Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Yeah. Welcome to Mawa, welcome to Uganda. Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Yeah. Welcome to Mawa, welcome to Uganda. Uganda, land of green. SB4 media tukyali Kasese waliwo ekifo kyotuukamu n'ogamba nti watyanga oli eno mu budde bwa kiro nga teri akumanyi kikyozzaako otolodde amayinja n'amazzi naye nga n'okubuuka oba okugenda gye wavudde nga kizibu amawulire gano gagenda tutuusa ewabi nga twagala ggwe ali eyo okuwa ekintu ekirungi kyotasuubira nti tusobola okukikola si buli omu tasobola okujjayo eno naye w'osiba omutima n'ogamba kangende empereze abantu bange ebipya bye batalabangako osobola okuvayo ne sitole ennungi Kilembe si nnyangu naye onoonya kuba gye wayitiddemu okugenda mu mayinja ne likubula n'osalawo okuwataanya mu mazzi wamu n'amayinja okubeera nga ovaayo kino kyendiko kye bayita okuva mu Kilembe muganda wange si byangu mwebale kunsabira inkomyewo SB4 media tugusa ensonga Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Yeah. Welcome to Mawa, welcome to Uganda. Uganda, land of green. amukulu osibire esibire inewahe gwamanya Luganda Ye, waluyigirawa Kasese. Kasese Kasese tufotogera lukonjo Lukonjo. Kati nyogera lukonjo. ovawa mu lukonjo Cholikota. tolikota ova kolaje Uva kutembeya. otembeya nene wali batembeya Ku. Yes. okay kati gwe tukubuuzizzaako kambuuze ku mukulu ono amatata kino kyajja kitya okubeerawo ekkubo lino okuziba twali twalabye enkuba netandika kutonya eri enkulu mbozi enyamamba nekolaki nejulajulamuko naye zino wano waliwo ekkubo naye kati enyamamba bwemala kujula nekolaki nekyusa ekkubo yayo mbozi okuba kwawo kyebweraba ebintu byemulabye ebyo wano wali walungi naye kati enyamwamba yeyakolaki yatwala eri akabenje kati gwe waliwo nga kituukawo neera navaddewo how was it kubanga
twali tuli waka nze ndi mu kyalo awo naye kuba tuwaliwe kubonze empere eryemanka awo gyenyambukire Nyamwamba anti wemara kujula nitukola ki nitutambula nga turaba Nyamwamba etambula etya waliwo ennyumba eziri eryenkulu wona wezigenda nga wetuli zigenda mazi ng'otunula bwoti we enkuba yali etonye oba yali etonye naye si nnyo yali ntonotono naye kati nekola ki Nyamwamba netandika okujula netwala ebintu by'abantu by'abasiriranka byonna nebitwala enyumba ezimpi bulungi kati olaba neyiika negenda mazzi nga mutunula twali banki waliwo abafiiramu banki bangi abafiiramu banki naye n'ebintu byabwe byalugenderamu bwe tewonakyo famire yammwe naawe temuna kyemwaloozinga kubanga ffe tuli eri mu kyalo kati twarabye kuba naffe abali kumpi ne Nyamwamba. Okay, ndowooza omukulu omukozi gwani nze bambita kule balamuseeko mu Lukongo mu Lukonjo aha mwesibire inewa Okay, ndowooza embeera ogiwulidde omukulu atunyonyodde nti enkuba yatonya naye nga si nnyo wabula Nyamwamba eri Nyamwamba enkuba yatonyamuko ntonotono yali si nyingi naye kati Nyamwamba nekola ki netandika okugeja nereta amayinja netandika okutwala ennyumba buli kalonda yena amalima gabadde eno noboolabanga empoko ziri eyo ez'abantu bali balimamu nizigenda. Okay, tukyali Kasese naye nga embeera omukulu agitunyonyodde nti kyajja mpolampola enkuba neetonya embeera nekyuka paka kati tannaba kutereera. Tukyalambula Kasese tuli Kirembe. Wano tuli Kirembe. Kirembe. Tuli Kirembe na Muhuge oba mukyalambula mugenda kwambukira kowa eri waggulu kyanzu kyawo. Okay. Tweyanziza ate tweyongereyo mu maaso nga tukyakulambuza. Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Yeah. Welcome to my world, welcome to Uganda. Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekigiyisa Pearl of Africa, yandiba n'ebiya byenno. Njagala Uganda yange, eggwanga lyange, kuuma butonde bwaffe. Obuwangwa bwaffe, kyekitiibwa kyaffe, bwe buganzi bwaffe. Across the Sahara, down the Limpopo, Kwenesu Nedongo. Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Yeah. Welcome to my world, welcome to Uganda. Njagala Uganda yange, eggwanga lyange, kuuma butonde bwaffe. Obuwangwa bwaffe, kyekitiibwa kyaffe, bwe buganzi bwaffe. Across the Sahara, down the Limpopo, Kwenesu Nedongo. Uganda, land of green, not only green but peace. That's why I sing a song like this. Oluguudo lwamenyekamu wakati ne lwawukanamu mirundi ebiri, ndowooza olaba akalujoyininga, ndowooza olaba naawe awaawo awootuuse wennyini lwayulikamu mirundi ebiri, sayidi eno ne sayidi eno ne wagenda apaati, olaba n'amazzi gakola ki galukuba, ndowooza olaba awaawo wansi, olaba amazzi gonna galukuba wansi. Jjukira sayidi eno endala amazzi gali tegayitayo, gabeeranga quarters, zalinga quarters, ndowooza amayinja ogalaba mu maaso gaago. Mukubo wakati ndowooza ogalaba
zalinga quarters z'abazungu z'abakozi katusema kanti bano tunavaayo gayinza okwekyanga nga tukyali eno ate enyumba zaali namwe zali quarters zona amazike gazi kubezo ne gayawula banange kyatenge nange ndabe eno yonna olaba eyo yali nyumba bazungu bazimbanga ennyumba ez'embaawo waliwo ennyumba waawo Allahu akbar waliwo ennyumba saidi zeeyo olaba wansi ennyumba zonna zayulikayuliko ndozo olulaba eyo yali nyumba bazimbanga ennyumba nga zambaawo nga zitula waggulu yegundi ezo nga bwoziraba nga wansi wabeera olwazi naye waggulu ziba nyumba ne saidi eno ndozo ziraba amazzi nga bwe gazikuba saidi yeeno gazikubayo zonna nezabika abantu ne basenguka eyo oludda luli olaba olwo yalinga staff quarters nga awo mu maaso zali staff quarters ate wali mu maaso awaddako nga the main offices head offices eza Kilembe mine nga staff bonna webasangi kanamanja tegaaliwo lyalinga boolaba ekkubo lirire kati ne luno oluguudo bakaluzaawo saawa zino ennaku zino wadde tewali oluguudo wano nga mayinja gonna ge gali mu luguudo wegati wakati kati ne baluyuza wakati gureda nezijja nezitandika okukola oluguudo zena abantu basobola okugenda mpaka ewaabo kuba abantu bali bagenda ku mayinja waggulu kati bano bonna basenguka zali staff quarters ezo manyumba g'abantu eno side bayitangayo Kanyaruboga kitundu kye tulimu bakiyitanga Kanyaruboga Kanyaruboga babyawulangamu Kilembe ebeera district kiki division nga boolaba division tugambe nti nno division enakawa kati eno yali Kilembe Kanyaruboga division nga Kanyaruboga division mwe muva abakozi abakola mu underground bavaamu bagenda mu underground ku makya ne bavaayo enkya enkeera bakolayo kimu underground basulayo nga basima kopa bali basimanga ezo ennyumba zonna zolaba zaali z'abantu waliwo maka waliwo omukwano gwange yaŋŋamba embuzi ze nga 8 zonna amazzi gazitwala tutuuse ku staff ezalinga head offices eza Kilembe mine zeze tutuuseeko ezalinga head office kati tezikyali head office ku lw'amazzi agazitwala so Kilembe bwatyo bwafaanana kati ziri ensozi z'okutte ezo ensozi z'olaba mu maaso wabeerangawo chairlift olaba waliwo bridge eri wali kati eyo chairlift abakozi bajjanga wano ne mu reportinga bamamalanga ku reportinga awo kati ne babatuuza ku chairlifts nezigenda mpaka mu underground zikozesa amasannyalaze chairlifts ezo zalinga chairlifts nga bolaba zino zalinga nga lifts olaba olutindo lululi kakwatamu esimu yange eyali recreation club ng'erimu buli every sort of game eziscuba z'abazungu zonna zabirangawo basketball nga bazizanyira waawo naye amazzi gajja ne goonone ekitundu kyonna kati tekikyategerekeka tosobola kitegere nti oba kitundu olw'ensonga kyali kitundu ky'abazungu ebiseera ebyo nga buli mwana nga bwe nagambye buli mwana oba buli class yabeeranga n'ebintu byayo twasookedde ku eri class y'abapeasants bayitanga abapeasant ne wajja ku class y'abaklaje ne waddako eno class eyalinga aba middle class abali awo amakati kati abazungu bategekanga buli kimu kyayo kati awo mu maaso walingawo na poliisi tugenda kumalayo yali roundabout kulaga nti nno where kakugamba their area wekola ki wegwera amazzi Kilembe gava mu nsozi ziri za Mount Rwenzori mu maaso ziri ensozi za Mount Rwenzori gava Mount Rwenzori eyo waggulu bagamba abazungu gali mazzi mangi naye baga holdinga kati okutabuka bwe gati bagamba gamenya kimu ku bisenge ebyali biga holdinga kati kivola abantu kuba buli bwetonya nga gakola ki nga gajja mu bungi tegakyalina control baconstructinga amasanyalaze ziri pipe ziri
olaba pipe ziziri mu maaso eno ezolaba mu nsozi bali mu kukola daamu y'amazzi tabayini ziri eri waggulu nja kutwalayo enkyolabeyo ipo kiki ezo pipe bipayipo bino zireta amazzi ogajja tabayide kuba amazzi awo waggulu nevamu amasanyalaze zonna zabeeranga eyo waggulu staff quarters eno damu amasanyalaze geno eno bagajja wano gano mapya waliwo Kasese erinayo amasanyalaze eno erinayo damu waliwo ne Tulembe mine naye damu zinganya yali erina amasanyalaze gaayo ne kati ekyagayina agaayo pasono tekozesa amasanyalaze gaki gano agawumeme ekosa gaayo erina amasanyalaze gaayo ageekolera kwegamba Kilembe kyali kibuga nga bolaba ng'akyemalirira buli kimu ekiri amalwaliro amalungi gabeerangamu amasomero amalungi ng'omwana w'omugagga alina asomera Kilembe ng'abaana bonna basomera eno abaana bemulaba mu Kampala abasinga obungi bava mu Kilembe basomera Kilembe the best lawyers we have bino byora waliwo tankanya awo tankanya bwe bawumulizanga minerals kati bebinya zalinga 5 ng'oyinza okuyitira omuntu wesanga olinga Kongo ng'oyitiddemu ekyo ekinya kati wolabera Juma abadde abagamba nti basulangamu 24 second nga bali mu kukola nga bakola omwo munda bali balina obutaala ku mutwe bayambalanga lights nga bayingira eyo mundu kati ezo birumba bya bbulu kati buli bwe bugaali yali lifts ezo tanka zaali reserves ezali supportinga nga bakipinga mu fuel gye bali beeyambisanga omuwalinga mu butraini omwo munda batuulanga ku bugaali nga bo batwala walimu n'enguudo za train omwo munda nga batuula ku bugaali nga bagenda kati buli obwo white bwolengera obwo bwambuka mu nsozi zabeeranga chairlift kati waliwo tano zindala n'abalambuzi bajjanga ne basasula sente zaabwe ne babatwalako mu nsozi neogenda eyo naye gavumenti erina pulaani yakubizaawo ebyonna so yali processing ebya blue yali processing bagiyita processing what we processing ya copper ebya bbulu ebyo bizimbe bibate atebyo kopa bwe yavanga eri ng'atuukira ng'atuukira awo kati batuukira awo then bamuparkinga mu head offices ne bamanya gye bamutwala oba bamutwala India oba bamutwala nga America Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi, ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda, ekkula ekigiyisa Pearl of Africa. Yandibane bye byenno. Story ya wano wabeerangawo okusanyukira kwa Kilembe abazungu baani abagagga bonna nga basanyukira awo zabeeranga clubs nga mulimu emizannyo gyabwe mulimu games zaabwe okiraba kati wali wansi awo ekizimbe awali emmotoka epakinzi ya White House yabeeranga nga supermarket enene shopping mall yalinga shopping mall enene nga balina bakery yabwe balina buli kimu tukijjaawo nga Toyota wano agenda Kasese okufuna oba ki eddwaliro lyabeeranga wano kumpi kyakiweeri twalinanga petrol station tulina petrol station yabwe yalinga iye n'ekigambo kikyaliko Kilembe Mines Service Caltex yalinga ya Kilembe Mines nga buli motoka ekitongole enywerawo mafuta buli staff alina emmotoka nga waafuna amafuta awo so Kilembe yalinga nnungi mu biseera ebyo byedda nga tugyenyumirizaamu nnyo naye gende ng'ekaddiwa amazzi gagenze gagagyonoona n'abantu okusenguka Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi, ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa.
Obulungi bwa Uganda ekkula ekigisa Pearl of Africa.